Bachampion ba Uganda mu mupiira gw'abakyala aba Kawempe Muslim Ladies bakubisaamu engatto ku lwokubiri lwa wiiki ejja okwolekera eggwanga lya Rwanda gye bagenda okutunkira mu mpaka za Sekafa Women's Champions League Qualifiers ezisunsula abaneetaba mu Champions League w'abakyala ku lukalu lwa Africa. Bano baayitawo oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo kya liigi y'abakyala Finance Trust Bank Women's Super League mu May w'omwaka guno. Mu kwetegekera empaka zino, bano olwaleero banjudde abazannyi okuli Anita Namata wamu ne Cecilia gwe bajja mu Lady Doves okubayambako e Rwanda. Tageti yaffe sigendawo bugenzi nti tukiise bukiisi. Tageti yaffe kuwangula kikopo kya Sekafa tusobole okugenda mu CAF Champions League. N'okuteekinga buli game nga final. Buli game tulina ogigoba kyekigenda tusobozesa owangula amangu ekikopo. The team is preparing very well. As in me myself, I think I'm very ready to face the tournament ahead of me, and hopefully we shall work hand in hand with the whole team and we see what we get in front there. Namata akumye ku kilabu eno era ng'agamba alina obumanyirivu bw'amaanyi mu mpaka zino ze yakeetabamu emirundi ebiri ku She Corporates 2022 ne Vihiga Queens eya Kenya mu 2024. Kubanga wendaba okuva natandika ozanya Sekafa tokusookera ddala nazanya ne She Corporate ne tuuka ku final, then nenzirayo ne Vihiga Queens ne tukoma ku semi, then kati ngenda kuddayo ne Kawempe. Kati tageti yange yakutuukira ddala ku final ate tukiwangule. Guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga Kawempe yeetaba mu mpaka zino okuva lwe yasooka okuzeetabamu mu mwaka gwa 2024, wabula ku mulundi ogwo bakoma ku luzannya lwa semi-final oluvannyuma lwa Central Bank of Ethiopia CBE okubawandula mu kakodya k'okusimuligana penalty. Grupu gyendimu si nyangu tusamba ne tiimu ya Ethiopia gyendowooza nti ebadde etawanya tiimu za Uganda ebiseera ebisinga, naye concentration yonna tunagisaawo nti bwe tuba tuwangudde omupiira gwa Ethiopia tuba tulishuwa nti tusobola okuba nga tuva mu kibinja. Kati Kawempe etunuulidde okufuuka kilabu ya Uganda enaabeesoose okwesogga empaka za Champions League w'abakyala singa banaaba basobodde okuwangula empaka z'omulundi guno. Mu bululu bw'ebibinja obwakwatibwa, Kawempe yateekebwa mu kibinja bba omuli CBE wamu ne Ujeko eya Djibouti. Empaka z'omwaka guno zaakwetabwamu ttiimu 10 era nga zino zonna zaateereddwa mu bibinja 3. Ttiimu 2 ezinaakulembera mu kibinja A wamu n'abaneetikka ekibinja B ne C be bajja okuyitawo okwesogga oluzannya lwa semi-final. Omuwanguzi w'empaka zino waakukiikirira Sekafa mu mpaka za Champions League w'abakyala ez'akamalirizo ku nkomerero y'omwaka guno. Sharifa Nambi, Agafeeyo ku Spark TV.